Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajjako ana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nentukayo mu ddwaliro ne tukola procedure endala biki everything. Allah n'atusaasira nebeera positive ne tufuna olubuto. Kati wano wali problem. Tugenda okuyamba tugamba abaana bammwe nga bali different. Naye abaana nga balinga abazungu. Naye kati
kati nze kye nafuna mu mutwe gwange nga mmanyi nti because we did that procedure that's why abaana bali enviiri baki nga mubalaba nammwe nze nalaba nga nviiri nenga bibebi nga mugabibyeru nomo nze saakirowoozaako ekintu kyammwe mwakisirikira era nga yamusaba nangaye bwe ndibako wenkiwulira ndimanya nti yegwe kubanga twali muntu akola ki akimanyi nti nakola ya vasectomy ngamba why nange njagala okukuuma ekyama I didn't say anything kuba omusajja yali akulabirira saali na buzibu kubanga n'abaana twali tubafunye alhamdulillah ne tubeerawo kati ne tugenda tugende tukole DNA nokkiriza ate nze nyina kizibu ki kubanga twajjukira ndowooza nammwe process mwagamba tugende twali babiri era buli kimu nga tukikola babiri nagamba tugende tukole DNA by that time twali tugenda ate kuddayo mu America abaana bawezezza omwaka gumu nga tugendako mu America kakati bwe tutuuka ne tugenda ne tukola DNA twava ku DNA ne tugendako ewaabwe bazadde tubasiibule then nga tomorrow but one nga tugenda kati nga tukola DNA nga tujja nga tugenda mu America twagenda ffenna atuukayo nga maleyo nga wiiki ng'akomawo tewali mbeera ekyuse tuli buli kimu kiri bulungi kati wayitawo nga wiiki emu n'ekitundu nga mpeereza results ez'abaana ezize n'abaana nga results ziri negative sibabe abaana sibabe I was shocked. I was so shocked because nze nali twakikola ffenna wamu buli kimu twakikola wamu kati ne ngamba how did it happen nga nange kimpitiriddeko simanyi kati ne ngamba because that time kati nali mu America ne nkola appointment n'eddwaliro nali ngenze n'abaana ndi nabo ne tugenda mu ddwaliro lab cop mu lab ne batujjako nange ne banzijjako test zange n'abaana wayitayo ennaku za America zangu ennaku nga 3 nga results zikomawo probability of maternity 0.00 naawe nga sibabu basirinaako subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kasubire muli bulungi Shamim Manja lyerinnya tuli ku Gibbs Bridals wetukoledde tuli ku executive media subscribing liking tuli mu festive season moyise bulungi muvuge bulungi tonywa n'ovuga weeyise bulungi ku bantu b'oyitako bannange ababoda muvuga bubi abali mu mamotoka muvuga bubi olw'okuba teri jjaamu naye wakyaliyo abantu abali ku makubo abatambula so olunaku olwaleero nga bwe mumanyi nti kati wano ku real time tuleeta ebintu ebyo bye mubaako luli nabaleetera Dr. nayogera ku BBL omanyi kati omulembe oguliko gwa kufuna mabina kukozza mubiri kufuna bu waistline kweyerusa kati buli omu nga kyagendamu takimanyi nga ffenna tumanyi BBL ogenda ne bakuggyako amasavu gonna ebagajje tumanyi basobola donatingibwa kumbe byonna byali bifu tetumanyi nti bwe bakola BBL olina okwebaka nga totuula for a full month kati dokita najja n'atubuulira ebintu ebyo nga tubimanyi ogenda obimanyi tingenda okukola BBL nga mmanyi repercussions manyi ebinaavaayo ngenda okukola tamitaaka nga mmanyi so abakyala bangi ninayo n'abantu bange eyo abakola IVF nina kyali wange yakola IVF gyali eyo naye yaŋŋamba awulira ng'omwana atali wuwe like aŋŋamba nti engeri gy'ataakola kikolwa ye muli omwana bamukeberanga bwabwe naye ye feeling yawuliranga atali wuwe waliwo actress naye yakola IVF kati nina omuntu omulala mukwano gwange saala mwogera linnya yakola IVF negenda bubi so leero ne ŋŋamba kanoonyeeyo omuntu nga si musawo bwe tunaamala tujja nnoonya omusawo atubuulire IVF obulungi bwayo n'obubi bwayo kuba waliwo ebintu ebimu bye tutuuka ng'ebimu tubikola nga tetukyalina kyakuzzaako waliwo ebimu bye tukola
nga ssente waliwo emu bye tukola nga tugamba kyonna ekiriwo kati kyengenda nakyo naddala abakyala IVF tulowooza nti abakazi baba tebasobola zaala abazigendamu so nanoonyeza Shamim yakola IVF n'agiyitamu nga njagala yaba atubuulira ku IVF with her experience byayiseemu ebirungi ebirimu abitubuulire ebibi byeyafunamu nabyo abitubuulire gwagenda okukola IVF ogendeyo ng'omanyi wawo oyinza ogikolera biki ebiyinza okuvayo byotasuubira ne bikubanga shock so nemwegayirira nemugashamim jangu ompe story eyo nkwegayiridde tomanya mu Gandaalo lino bantu baba batudde tugenda mu kalulu omukyala ali awo wabulwadde omwana byonna obikoze biganyu kati wa result nzo oyagala kola IVF bino olina obimanya ng'ogenda ku IVF so Shamim oli otya? Ndi bulungi Shamim. You're looking beautiful. Thank you. Olabika bulungi. Omuntu eyagamba nti abeeru si baakwogerera yali mutuufu. So njagala otunnyonnyoleko ku lugendo lwo lwa IVF. Wali tosobola kuzaala? Shamim neyanziza okunkyazaako ate mpulira essanyu kubanga ngenda kusharinga story yange. Abantu abamu ayinza okugamba nti babiyitamu naye nga tebamanyi oba tebasobola kwogera naye kati nze bwe waŋŋambye neŋŋamba let me use this chance to help other people abalala abasobola okiyitamu. Nze nali nsobola okuzaala. Wali ozaala? Yes, nali nzaala era nali nazaalako nga nina abaana. Naye kati omwami gwe nalina yali yakola vasectomy. Pozi vasectomy kwe kusala enseke. Yali yasala enseke. Nga ndooza yali yakowa ebyokuzaala nga takyayagala. Kati bwe yamiitinga Shamim n'agamba nti Shamim nina okuzaalamu abaana. Twali tugenda kukola omukolo nanga naye tetusobola kubeera ffenna nga tulina baana. N'agamba tulina okufuna abaana toba na kitiibwa ng'ofumbiddwa omusajja ne mubeera mu marriage nga tolina baana. So ne tusalawo tugende tukole IVF. So twanoonya amalwaliro, the best hospitals, what ne tugwa ku ddwaliro erimu India baliyita Gaudium IVF. Kakati Gaudium IVF liri New Delhi. Ne tugenda ne tukola consultations wano biki ne batubuulira everything so ne tugendayo n'omwami. Bwe twatuukayo of course bamujjako sperms nange ne banzijjako amagi ne bakola embryo ne tukola ki ne baziteekamu kati awo nenfuna olubuto. So nagendayo ogwasooka ne tukola procedure naye teyali successful eyasooka because nze natuuka nayo nga nasangayo abakyala nga bagamba nti guno omundu gwaffe gwakutaano nga zonna zifa. Sente ani azisasula ezo? Bo bennyini. Kati no be nasangayo abakyala nga bagamba nti nze nakatuuka omulundi gwakutaano. They are trying. Bagezako nga tezijja. Kati my first one was not successful. But within 1 month, kubanga batereka embryos okumala emyezi 6 oba osobola okusasula ne zibeerayo for even 5 years. Embryos zammwe ziba bagyemu. Kati bwetali successful jukira twali tukomyewo ne tucontacting eddwaliro ne tubabuuza do we still have our embryos twagala kudda IVF teyali successful ne batugamba yes tulina embryos zammwe era musobola okukomawo omukyala asobola okukomawo because already ebeera formed embryo. It's already a sperm and the egg to make an embryo. Babalagako we baba baterese? Tebalaga. It's a scientific atebera mu lab. Tokkirizibwa kugendayo. You can't even know what happens because baba bagenda okujjako omwami bakusirisa. For my case omwami wange bamusirisa. I jam after recovery because nze yagenda okuzuka nga wendi already bamujjeyo eri gye babikolera. Gwe tebakusirisa? Nange bansirisa. Era ogenda okudda engulu nga already olina room gy'olimu kati tosobola kulaba procedure bakikola. Yes, kati eno efeirinze eno gimuddamu empya ne agisasula eddwaliro eri efeirinze era bakuteerako ne bagamba nti nina kufeiringa so they are not responsible.
Ebyo byonna oba wabisayinize. Yes, buli lwogendayo olina okusasula. Buli lwogendayo olina okusasula. Era eyasooka yafailinga ne tuddamu ne tusasula endala. Jjukira oteekamu tickets, oteekamu olw'omusasula sente nga mmeka? Nga $1,000. $1,000 gwa dola. Nga totaddeeko accommodation, totaddeeko meals, totaddeeko tickets. Olwo mmalayo bbanga ki? Omwezi. Bwe musula, bwe mulya. Bwe mukola buli kimu. Mugenda mu ddwaliro buli lunaku? Anti kati olina ogenda ne bakuba empiso oba ne bakuba treatment oba tests biki. Omusajja ye olumugyako amazzi aba amazi? Ye kye kiba kiwedde. Gwe ng'otandika kufuna ddagala n'ampiso? Otandika kuba mpiso. Nze nakuba empiso Shamim. Sizimanyi muwendo. Okuba wa? Ku mukono, oba ku lubuto, n'empeke kumira empeke bingi nnyo nnyo. Lugendo luzibu nnyo. Nnyo. Kati bwefailinga. It's a very big trauma. Trauma y'amaanyi. Naye twali twagala omwana. Nga mweyagala nnyo. Nga twali twagalana. Kati nga tulina okuddayo. Era n'asasula ticket, n'asasula hotel, n'asasula buli kimu. Kati that time I went alone. Jjukira baali batugambye nti embryos zaffe gye ziri. Ne ntuukayo mu ddwaliro ne tukola procedure endala biki everything. Allah n'atusaasira n'ebeera positive ne tufuna olubuto. Ne nkomawo wano e Uganda. Actually nafuna olubuto baali bateekamu embryos 3. Era ne nfuna olubuto lw'abaana 3. Embryos 3 kyeki? Embryos. Anti zezo ze bateekamu. Zonna nga zizo? Bw'ogatta sperm ne egg ofuna embryo. Kati embryos banteekamu 3 era ne nfuna olubuto lw'abaana 3. Olwali successful? Olwali successful ne ndufuna. Kino toddeko emabega katono. Kino ky'ogamba nti terwali successful luvaamu? Ofuna periods. Ofuna periods. Because bwe namala gundi nga bw'ofunira olubuto. Kati periods ze zijja. Era luba terubadde successful. Yes, kati bwe twaddayo ne nfuna ne lubeera successful. Ne bakuteekamu embryos 3? Era abaana baali 3? Era baali 3. Ne nzija wano ne mbeera nga ngenda Nakasero, nalinawo doctor gwe nali ndabawo. But along the way, owokusatu nadissolvinga. That is also scientific. Ya dissolvinga. Twakola scans 2 nga bali 3 era nga babalaba. But the third scan ng'omwana omutaliimu. But doctors batugamba it happens. Bano abalala bamusinga amaanyi. Ne bamunyiga somehow nadissolvinga. That's what they told us. Bannange. Okiwulidde ekintu ekyo? Owokusatu yadissolvinga. N'abula? N'abula. Scans ezaddako kati nga tulaba 2. So ne tukula. Keesi ngirinako ku case clinic. Waliwo eyayina 4. 2 ne badissolvinga. Wallahi. Kyayogera nali nkiwulidde. Ku 2 ne badissolvinga yazaala abaana 2. Nze ne scan nziina. Nga bali 3? Nga bali 3. Bipapula byonna mbina. Nja bikulaga. Kati ne badissolvinga ne tusigaza 2. I think it is normal for medical people. Era doctor, it wasn't a big deal. Yali akimanyi. Dissolvinze kubanga size ye badde ntono nga bamusinga amaanyi biki. It's okay. Kyolabako ku blood yonna nti oba avuddemu nti waliwo avaamu? Sina kye nalaba ndowooza bayegatta mu bano since baba bakyali bato. I don't know the science. Kakati munaye nga tukuza bano. Atukuza bana 2 olubuto nga lukula nga tutuuka time nga travelinga. Tugenda mu America. Twali tugenze kuwummula. Era nagenda no. Okyali lubuto? Lubuto. Mufuna bino ebintu bye tufuna nga tuli mbuto. Ndaki? Like nti nkusesema kulwalamu. Bijja byo bibeera nnomo. Olubuto oluba nnomo. The only difference nti wano baba lutaddemu. Nga wano nga gw'oluyina nga gwoba. That is it. Ebirala byonna kiba kyekimu. Kakati nga tutuuka nga tugenda mu America. Bwe twatuuka nenda genda late. Olubuto lwalirwa myezi 7. Ogenda zaalya mu America? Nadi nagenze kukyala. Naye bwe natuukayo jjukira nagenda ku myezi 7. Ne bagamba it is so risky. America wala. Yes. Okulinya ennyonyi eyo okugenda mu America jjukira state gye natuukiramu ate nanvayo nengenda mu state endala nenkoowa kati mu kudda ne bangamba tosobola komawo okusitula lubuto okulukomyawo Uganda ojja kufuna obuzibu. Sigala. Nsigala. Nzaala. Nzaalira mu America. Wayitawo 1 month. Najja n'atunona. Omwami? Omwami ye bwe yatutwala
yabeerayo katono n'akomawo kubanga twamala emyezi 3 bwe namala okuzaala najja n'atunona n'akomawo n'atunona ne tukomawo wano essanyu bannange alongo biki kyali kirungi nnyo akiika awo mugikoze empitirivu twagikolera ku orphanage tugamba twebaze Allah twagitwala ku ssomero y'aba orphans ne tusala embuzi ne tukola celebrations it was good nga mufe essanyu nga tuziba ssanyu Allah maama ne taata kakati awo ne tubeerawo naye kati mu kubeerawo kati wano wali problem tugenda okuyama tugamba abaana bammwe nga bali different naye abaana nga bali ng'abazungu naye kati nze kye nafuna mu mutwe gwange nga mmanyi nti because we did that procedure that's why abaana bali enviiri baki nga mubalaba nammwe nze nalaba nga nviiri naye nga bibebi nga mugabibebi nomo nze saakirowoozaako kakati ne tubeerawo ne tukula abaana ne bakula kati towards 1 year balina omukolo ewaabwe ew'omwami ne tugendayo mukyalo n'abaana bammwe tugenda nabo baana baffe beeru bazibu enviiri zikoma eri ebirirwe family ni bagamba nti tekisoboka bana abaana sibabo badde bali of course nga tebogera bamanyi abaana sibabo tekisoboka waffe tetuzaala abo tekisoboka baddugavu ewaabwe baddugavu kakati nibagaa tekisoboka bwe nakomawo muntu mwogezi tagaba family yagambye bannange bana abaana bali different you know what we're going to do tugende tukole DNA katolonga ye eri tabagamba ekintu kyammwe mwakisirikira era nga yamusaba nangaye bwe ndibako wenkiwulira ndimanya nti yegwe kubanga tewali muntu akola ki akimanyi nti nakola ya vasectomy ngamba why nange njagala okukuuma ekyama I didn't say anything kuba omusajja yali akulabirira saali na buzibu kubanga n'abaana twali tubafunye alhamdulillah ne tubeerawo kati ne tugaa tugende tukole DNA n'okkiriza ate nze nyina kizibu ki kubanga twajjukira ndowooza nammwe process mwagamba tugende twali babiri era buli kimu nga tukikola babiri nagamba tugende tukole DNA by that time twali tugenda ate kuddayo mu America abaana bawezezza omwaka gumu nga tugendako mu America kakati bwe tutuuka ne tugenda ne tukola DNA twava ku DNA ne tugendako ewaabwe bazadde tubasiibule then nga tomorrow but one nga tugenda kati nga tukola DNA nga tujja nga tugenda mu America twagenda ffenna atuukayo nga malayo nga wiiki ng'akomawo tewali mbeera ekyuse tuli buli kimu kiri bulungi kati wayitawo nga wiiki emu n'ekitundu nga mpeereza results ez'abaana ezize n'abaana nga results ziri negative sibabe abaana sibabe I was shocked. I was so shocked because nze nali twakikola ffenna wamu buli kimu twakikola wamu kati neŋŋamba how did it happen nga nange kimpitiriddeko simanyi kati neŋŋamba because that time kati nali mu America nenkola appointment n'eddwaliro nali ngenze n'abaana ndi nabo ne tugenda mu ddwaliro lab cop mu lab ne batujjako naffe nange ne banzijjako test zange n'abaana wayitayo ennaku za America zangu ennaku nga 3 nga results zikomawo probability of maternity 0.00 naawe nga sibabu nga sirinaako bombi babiri nga sirinaako yadde omwana watunula otya nafaamuko banga kyolwo bawezeza omwaka obalinaawo ndi nabo nali obatunuulidde kyenakola ndi muntu nnyo ali private ne bwe mba nina pain gye mpitamu saagala kulaga abantu nti nina pain gye mpitamu abakazi kati nabatwala mu kisenge nemba holdinga bombi babiri n'okuba omulanga because mbaagala nnyo gabantunuulira butunuulizi because mbaagala nnyo abaana abo nekaaba nembagamba nekuba empiso nyingi nze nabasitula mu lubuto lwange nembayonza baana bange bakusala baza bansalamu no more procedure the only difference ebyo bya biology but nze nabasitula abaana bange ekitegeera nembakaringa nebagamba it is well
bambi nenkwata results nenziwereza Salongo ate tata waabwe Salongo eyali Salongo nemugamba guess what Allah ogezesa abaddu guess what kyo kibaddewo nange abaana sibalinaako kalandira nagamba ki nagamba bizibu bambi nagamba kizibu kati neŋŋamba kati because nali mpunze nga saana concentrating kusigalayo era nafunirawo ticket yakuweereza sente teyazimpa nali nkyalina return ticket naye nga ye ekyokukomawo takyagala ayagala osigala eyo mbeera eyo lwaki olwo I'm coming back tulabe how to handle tusuwinge tulabe how to go about it nangamba why do you have to come back it has already happened nga no I can't handle I can't take it njagala nsooke nkomewo breathing because you know oli mu foreign land kizibu kiguddeko oli awo nga sitegeera tokolerayo wabadde ogenzeyo bugenzi naye nga it's too big for me to be there kuba neetaaga mbe nga nina omuntu gwe nsobola okugamba kwashiba neshamimu kino oba abazadde kati neŋŋamba kankomewo bambi nenkomawo because teyakikkiriza nakukikkiriza nti nkomewo era nakomawo nga tategedde bwe natuuka nga n'ennyumba agijjeewo atya nga sina access amakaago mwali bampeta okufa obufi ku Supreme mbaga twagikolera ku Supreme batwowera ku Supreme ne tugenda ku speak for our reception kati amaka bagagujjako mu aspect ki anti sikyalina kye mbagamba wayenda nayenda kati awo wasinga okubeera firimu olw'okuba nga ye alina bye yakola nga tayagala ensi ebitegeere kati the best thing he had to do or to say Shamimu yayenda n'azaala abaana abatali bange n'akomaawo teyabanyonyola process teyabanyonyola nti nakola vasectomy because I have all the documents kati bwe yakunyonyola vasectomy wamutegeera bulungi nnyo nomugamba mwami wange tugende tufune abaana kyoyagala because nze nalina abaana nga I wasn't in a rush naye nga yaŋŋamba nti tojja kuba si ye taata w'abali abaana tojja kuba na kitiibwa okukuwasa nga tolina baana bajja kukujooga okitegeera omukyala yenna okuba nti alina ekitiibwa nga alina abaana mu maka nemugamba it is well process nali sigirabangako it is hard Shamimu era abantu abagala okukola IVF si nnyangu olina ogenda ng'omaliridde either kufailinga oba kuyita mu bizibu ng'ebyo binayitamu nentuuka wano natuukira brother wange kubanga yano naku airport kati nze simanyi kwogera nnyo okulemera ku muntu kati bwe nagezako mucontactinga nga ndaba tarespond kati mwagenda ewaka otegera otya nti ennyumba bagitutte natuukawo security nga tenzikiriza I have no access nga bayiyewo security era yali mu estate nga waliwo ne security nabagamba you have no access Haji yagambye tetukkiriza muntu yenna n'otamukubirako nga takwata tayagala kumanya nga takwata nebaganda ne brother nge n'amukubira n'agaana okukwata brother yategeera oludda namugamba nga tokyalina kyakuza nalina omugamba buli kimu ne mubuulira situation kubanga yeyangaba yeyalinga eyali omuko eyali taata nde taata wange we bali bazadde bange bati yeyangaba eyali omuko nagaana omukwata kati nakola nengenda mu bazadde be ne mbabuulira situation eyaliwo of course they understood bambi abazadde ne bategeera naye nga ye abagamba nti nze abaana si bange nti sisobola kubeera mu society ng'abantu bambuuza nti lwaki nina abaana abali different kati nga tasaba bagamba nti wakola IVF ate kati ye bayagala kumunafuya kati olwo gwe gwakirekamu gwe kyemwatandika ababiri ate nga ekisinga okunnuma ng'agamba abantu nti nze namwendako nenzaala abaana abatali kyokka nga naawe si babo ate nga results ng'aziina ne mu ssimu ye kuba nazimuwa kati olwakuleka mu matigga bw'oti olina abaana babiri nasigala ku zero jjukira kati wano sikola
ebbanga lyonna mbadde mu process ya kuzaala. IVF process is long, then kuzaala, then kutambula n'abaana nali sikola nga simanyi na bwe ngenda kutandikira. Ne ngenda ewa brother wange. Otandika obulamu. Era neebaza nnyo bazadde bange. My parents, mami ne daddy. Kubanga babeera mbalala. Kati ng'oba oli nga bakuweereza ekikutiya ky'emmere. Mataddemu amatooke ebijanjalo. Because nasooka nenti okugamba mama wange. Bazadde bange. Bakuze balwadde nga ndaba kigenda batta. Because omanyi kati nze kyalaba bazadde baffe bwe tufuna pain ebaluma okusinga okimanyi Shamim. Kuba nze maama wange bazadde bange ekinnuma ndaba tebbo kibalumye nnyo okusinga nze we kinnumye. So nasooka nenti okugamba bazadde bange. Naye my sister n'agamba tulina obbagamba be bazadde bo bw'olina lwaki oyagala kubeera mu dinayo nga tobagambye ebiki. Actually sister yange yabagamba. My mother n'agamba it is okay. Allah bw'atyo bwakugeredde, Mungu bw'atyo bwakitegese, it is well. Abaana baffe bajja kukula. Baana baffe ego wabazaala mu lubuto. Kati bibira musiramu omwana gw'oyonseza abamwana wo n'agamba it is well. Awo ne nebaza Allah kubanga my mom was even stronger. Nali mmanyi agenda kukutuka. Ng'alaba too much. Gw'oli kuki olwo abaana obatunuulidde ennyumba bagikuggyeeko omusajja takwata masimu eno owulira wabagamba wayenda. Nayenda. Ate nno munnange kyewunyisa nti ye buli amubuuza nze nalwawo okuno okugamba abantu nti twafuna situation. Nga buli ambuuza muli mutya tuli bulungi. Mubikkirira okuuma bufumbo. Tuli bulungi. Sinyiga. Naye ngenda okuwulira nga abantu bagamba ne Shamim. Lwaki toyogera amazima? Nti wayenda ku musajja. Awo nakoma okutegeera. Nennuma yampeerezako message awo omusajja wange tudivert nze tuvudde kwa IVF naye kampiseewo bino katono tujja kuddayo. N'aŋŋamba nti njagala abaana abo obaggyeko amannya gange. I don't want them to hold my name. So kati abaana bange abo mbaagala nnyo Shamim. Nnyo. Obonyeebonye nabo. Yes, mbaagala nnyo ate nabo banjagala nnyo. Kubanga I am all they have. Birungi. Birungi nnyo. Nze gwe balina nzekka. Era nga bwe kugambye nti bwe baba balanya. Baga nti after their names, baga nti our mom is Shamim. Bakomaawo. Tebamanyi taata waabwe. Ate bamumanyi ki? Ye baamulabirawo. Because basomba okumulaba nga taata waabwe ki? Anyway, mu mazima amatuufu tebalina taata. Tebalina taata, tebalina origin, tebalina kye balina. Yenze. Shamim, it is hard kubanga owabeerayo olaba kati ndowooza yenze single mother omutuufu. Ye gwe single mother omutuufu. Bano bonna abadde bagaa nti single mother. Nsiba single at least oba oyina eri amwana bayina taata we. Oba oyina ekika. Okitegeera. Oba oyina n'ekika kyo identifyingako omwana wo. Noga nti babazaala awo. Oba babazaala wali. Naye nze sikirina. Mbuli oba njagala kukolera ki? Sikirina yenze. Omanyi tubadde nga wano tusaasaba single mother but at least they know where to. They know where the burial place. Nti abaana bange bajja baziikaawo. Oba balina erinnya lya taata. Abange tebalina. I am the mother. I am the father. Ate nga naye mu mutima okimanyi nti you are not the mother still. Ate nga nange mu mutima biologically naye nze kasita mmanyi nabasitula. Ekyo ky'osinga omumanya. Nabasitula. Kyensinza okwagalako. Era nabayonsa. Oli musiraamu ate omukkiriza. Era mbaagala nnyo. Abaana bange abo. Mwaddamuko omwami temwaddamuko n'omuweereza message nti oba banaitusuwinga eddwaliro likompasatinga tukole IVF endala. Awo amuvinze on. Awo afunye ekipi ekiddako. Akuleseemu mu matigga. Toyina ssente zidda India. Toyina nga sirina because nafunako abantu abangamba osobola ogenda India n'obasuwinga. Ne bakompensatinga because nina buli kimu. Nina buli kipapula ky'omanyi. Ekyetaagisa consent documents. I have all everything. Tewaddamu bakubirako nti nagezaako bakubirako. Ne bagamba ki? Of course tebali open beetaaga legal team. Ebawandiikira. Tebakuddangamu ku ekyo. Naye waliwo oba ogambye nti eno gundi efeirinze bakuddamu. Bubi nnyo n'amaanyi ne bakugamba komo because baba bamanyi ogenda bbawa ssente. Naye munnaye bwe bityo ebyange bwe byatambula n'ensigala awo Shamim kati abaana bange bakoze bali 2.5 years. Olaba next year bagenda kusoma.
tomanyi na gwagamba gwe ntandikire wa olina na wakujja mawulire onenye Sina ntawa nagwe abantu oba okitegeera bange fees oba kategeera sina nagwe ngenda kugamba nti bannaye oba mukubire taata wamwe simu abakyala bagamba abaana kubira kitaawe simu oba kubira senga producer ogenda kukwata akantu ku simu abantu bajja keetaaga nkateekeyo badduke balabe gundi eno abakazi bagyetaaga oba kubira ki okitegeera kati yenze I'm there by kitegeeza basingo mother bakalya kajanja at least balina erinnya I know ganti banaye muŋambire kamaadi yatalabirira baana at least balina erinnya naye gwe munno ne gwe mwakigendamu naye yakudduka yaŋŋamba nti n'erinnya lyange lijjeeko tawuliramu muli nti at least abaana mubaadopting like something oba ki simanyi bwawulira kubanga bano abaana bali innocent nze olunaku lwasinga okunnuma in my life lwesiryerabira was their second birthday nali mwavu nali sirina sente I didn't even buy them a cake naye kyannuma in my life I will never forget that kati birthday yaggwa nandibagulidde cake yaggwa naye nga tolina kusobola kugamba nti oba kali this one obeera ne baganda bo nobeera ne family nobeera nakiye naye taata abataata obuvunanyizibwa bwa taata bwobuvunanyizibwa you understand naye it is well babeerawo tuhasilinga nabo naye bwe bafuna birthday nze nkubirangako at least tubeerawo ku keeki tukole biki bafiringe nti bali loved tubeerawo ne tuhasilinga naye nga it is well bajja Allah ajja bakuza nze namala nenzikiriza neŋŋamba nti Allah yamanyi lwaki yakola ekintu kino because ogenda okukula fayili yo Allah aba yagikola nga yagiwandiika era Allah yali yakitegeka nti ngenda kufuna abaana abo bwe batyo abaana bange abo balwala bwe baba bakulwala bombi sina lunaku lwali alwaddeko omu balwala babiri ono kasita abalwala mba nkyatuuka mu ddwaliro nga baga nti nono jangu omunoni wabajjanjabirawo bwenfunye mwensanze sina nti oba nti nina eddwaliro bweriki naye depending ensawo yo bweyimiridde bwekigaana nga sente toyina ngobagulira eddagala mu famasi so omuntu yenna agenda okukola IVF making sure yakati making sure kibanange kuba omusajja ogenda akulaze nti muli wamu buli kimu kuba we mwandifunye haji wandibeddewo n'otava mu makyalo ono kuba ye yakubeererawo n'atagamba abantu nti wasala enseke ekituufu abasajja olumu mweddeko mubeere bamazima eri emitima gyammwe ebintu ebimu mugenda bisasuli kwe kati kyabimu tayinza kubanga ali yekka mu lutalo luno mwandirubeddemu aba babiri kale yandigambye nti abaana babeeraawo bafune owokwebaka mubeeraawo nze kaŋŋende kyoba sikyakwagalakandikira wano naye nga lwaki era takyakwagala nga gwamwagala ng'asaza enseke naye kale akasisira kaako oba obeera n'abaana ku kyennakuteekamu mubeeraawo n'abaana sirina kyenkwagaza sikwagala mu bulamu bwange it is well naye abaana bafunewo basula nange neŋŋa nti kale kanonye emmere naye Shamim, you don't know what it means ogenda okukola bwoti nga rent yaweddewo ng'omwezi babanja jukira wakasasula kino emmere teriiwo olina abaana olina okusasula omukozi ng'olinamu nekiri it's not easy Shamim namwe mukola n'abali eyo bakola balina ssente naye abakyala tebasobola kulabirira baana it's not easy okuba nti obuvunanyizibwa bwonna buli kugo ate oba newobeera n'omuntu nga temulina ssente at least oga nti waali kajja abeereko n'omwana wano nange ngende oba kale nkola ekintu ekirala n'ekirala ekikyo kirala Shamim saagala wegeraganyana ku bantu balala olina mukazi mugumu nnyo yegwe single mother owa ddala ddala era bano basingle mother balimba naye kati nze nebaza Allah kati abaana abo bagenda tandika okusoma tukoze tutya simanyi kati gwokola mulimu Shamim essaawa zino right now mbadde nina gyenkolera naye nga of course it's not a stable job nga bwoga nti and it gives you good money nkyagezaako kwetereeza naye kati mentally wakkiriza nti abaana kati weebali kizibu it keeps coming back whatever wabaawo ekibaddewo nga kikomawo ng'ogamba nti bane nalyazaamanyizibwa because abaana bange yenze gwe balina baana tebalina taata
balina bakojja balina kina naye nga ndabyenga abaana abo batafaanagana Shamimu wakirabyeko kyo badde njagala nabo tubakole DNA nakyo nakira simanyi oba Dr. Daniel onokkiriza tukole abaana abo DNA kuba nabo bayinza okuba si baluganda nange bwe ndaba bayinza okuba omu alinga omuzungu omu ndabyengo alinga mu Brazil omulala alinga mu Sri Lanka bandange badde nalabye ebizibu kino badde sinnakiraba Shamimu ebizibu gye biri mu nsi naye nze ekyange wazaala ng'omanyi ozadde abaana bo naye nga era nga ndi musanyufu nnyo twawelcoming aba babies twasanyuka Shamimu mpulira n'ekyokugamba leero kimbuzi kyekituufu naye kati kyenayiseemu kitono kati ku kigenda okuyitamu kubanga I am left with these kids for the rest of my life ekyabagenda kulaba kubuuze taata of course kati baaliwo abadde bagamba ogenda bagamba nti bagambe yafa naye bw'aba yafa talina taata omuto talinayo family ya the origin nabo kijja bako tulobaga nti baali ba IVF okitegeera kati ate banakitegeera naawe siggwe maama waabwe ekyo kyo saagala bakitegeere kubanga I don't know nensaba Allah afune engeri gyakimpisaamu simanyi nange nga bwondaba bwe ndiri awo kati bagenda tandika okusoma naye simanyi because they are 2.5 now next year balina naye kale Haji bw'oba gy'oli eyo kino ekintu mwakiyingira babiri ye yakinyingiza gamba n'omukakasa n'omwegayirira bwe mubanga mwakiyingira babiri kale abaana gamba nti kale waba adoptinga kale gamba olabirya baana bali ku street kuba kyogamba toyinayo muntu yenna gwe wabuyambyeyo mukazi bwe kimuteekamu alina n'amasomero era asomesa abaana abatali babe nkimanyi naye it is hard Shamimu simanyi buli lunaku buli olukya basimanyi kigenda kuddako omanyi ekyo ekintu tekiri kuva ku mutima tekisobola kubanga ndi nabo awo tetumanyi kiddako kati bw'ovaayo balekera ani waliyo omuwala nyambako badde naye banka yalinga muwala wange I've been with her for about 7 years so she's my girl but abaana balungi nnyo Shamimu birungi nnyo yaŋŋamba bwe byabaawo n'agamba abaana batwale bateeke mu babies home ate otya olubuto nga walwetika that's how heartless men are bwe batyo bali heartless n'obayonsa ate nze kinnuma naawe wamuweereza DNA ezimulaga nti nange nsanze sibanga era results azirina wabula IVF ate nayo kati that is the challenge IVF ayagala ogigendamu kakasa ndi basobola okukuba amagi g'abazungu agatali gago kubanga nze ngayina so kati ebintu bya IVF Shamimu bizibu kuba ndabye abaana ndabe banjawula ate nnyo era bwe tuba tusobola okufunala kuba sirina ssente bulijjo mbadde ngenda kufuba okulaba nti bakola DNA ku bombi bo babiri because kati awo kiba kyongera kesi yaffe bwe tuba tuli bakusuwinga eddwaliro naye tetulinayo lawyer ayinza tuyamba eyo ne tusuwinga eddwaliro lino ery'India kuba ekyo kintu kinene nnyo kye mwakola bakiraaya nti ye bawulira Oluganda abasirwa kati mala budde bajja bavunulira because kati dokita njagala kugenda wa dokita atunnyonnyole bwe bakikola kibeera kitya okutuuka okuba nga ate bannayuganda be baagenze badduka ate omukazi n'azaala abayindi ye bali bayindi baawukana kati waika waliwo ate bagatta kirabika kati okimanyi ate agamu bayinza okuba balina gwe baagakuba naye aliyo yazaala abannayuganda ate bo baboola nnyo kati era ekisinga okunuma kyakuba ti abaana bange babazaala baba babatta n'okubatta kubanga bayindi tebagayya ddala abantu baddugavu no they don't kiri common kizibu omuzungu omuyindi okufumbira omuddugavu bayinza n'obatta ababo baleka bali eyo nabo naye sikiwa because ebiseera ebisinga IVF abantu abagenda okukola IVF baba ne complications chances of being successful ntono nga bwe mugambye nti nina benasangayo nga bamaze 4 procedures nga babateekamu nga gayiika nga babateekamu so tomanya balina bayinza okuba nga babateekamu abantu ne gayiika oba nga babazaala naye nga omuyindi okuzaala omuddugavu tasobola kusula anti tewagendayo bayindi bokayinza okuba yagendayo muzungu kubanga nasangayo buli nationality
nasangayo buli nationality abazungu abava UK abava US buli Africans bonna gye bali omuntu kati yobagambe kati tuli awo kati tutandika kati kiki ekisinzo like nga twagala oyamba abakyala bano naye gwe obulumi bwe businga kubawa mu mbeera eno yonna ya IVF yange gyendimu IVF Allah bakusasira ne jange eri successful nungi alhamdulillah oba ofunye abaana nga babo okitegeera naye kati obuzibu bujja ate nga si babo chances of bw'oba ng'olina complication chances za IVF okubeera successful nazo ntono era ne mupapula bakuteeramu nti 30% era bw'oba tebadde successful don't blame them toba blaminga oziteekamu sente noddamu paka waliwo olwokkiriza n'okivaako naye kati obulumi buliwa obulumi nze kati ebyange byali bizibu kati ebyange biri special ebyange biri special naye saba Allah ngomye ankolere enteekateeka y'okulaba nti nsobola okubeera n'abaana bano ne bakula ne babeera successful kozi olwo omuntu akukola ekintu ng'ayagala ofeiringa ofe n'okufa bwalaba ng'okyatambula tekimunyumira because oyinza okugamba nti ono omuntu yali akigenderedde kuntuusaako kino actually waliwo omuntu yagamba nanga nti ayinza okuba nga yakikola kigenderedde n'awayo ssente eri mu ddwaliro bakyusa abaana of course kyesibirivinga kubanga naye yali ayagala naye oddawo buli kimu n'okyebuuza olw'embeera omuntu gy'akuyisizza omuntu abeere neyebaka ng'akoze ekintu temwogerako yadde ne bwatakubira ye takuba yapotrenga ekifaananyi kye ekyobwenzi ensi yonna nekiwa era buli ambuuzaga nti oyo yayenda yanyendako n'azaala abaana abatali bange kati abaana bano singa obanga oba brother ono bagamba ye taata waabwe anti laba babanjawulo ng'era muddugavu ng'obagamba nti baŋŋamba nti funayo omusajja nga muweeru oba muzungu abaadoptinge bafuke taata waabwe afuke taata waabwe naye byonna bizibu ojja kutuuka eyo ng'omusajja akwagala ate ng'ebyantuukako kubanga nze nagenda okufumbira mukwano laavu yaliwo byonna baabikola sajja nakukwasa n'abaana bo bannanga abamanyi tesajja nabo baali waabwe naye nga abamanyi nti mbalina n'agamba nti nja kukwasa naganze nkwagala nga bo n'abaana bo bana naga ate sigenda kukusonda ze tebansonda Shamiri toli musonde embaga yali ku speak emunyonyi awo nga mpitirivu men can change omusajja asobola okukyuka mu ddakiika era naye kati I don't know I want to tell these girls zembamanyi bafuna bana abasajja abagaggagagga please be very careful nze amataka ge bampa naye nga tegali mu mannya gange tewaliwo lyali mu linnya lyo agamu gatusharinga nze naye naye ndowooza era ajja bikyusa simanya ekyo oba kigenda kola kati mbadde njagala kubuuza nga tunamaliza bakuwa ttaraka kati yawandiika ekipapula n'agamba nze twawukanye n'ofuna ki anti okuwa ttaraka balina okuba nga balina kye bakuwa sirina yali ku ssimu ttaraka yali ya ssimu yakusimu omusajja nga tannakuswaza takuta lwaki ttalaka y'essimu nga sigitegedde bwe baba abagattira ku supreme lwaki abakutalakira ku ssimu yakuba essimu naga gwe nkumazi yawa message yaweereza ku text ne ku email yakukyayira ku email yaweereza email kazi tebamusonda bamukyayira ku email kinene baweereza email tubadde nno tukyakaaba naye abasajja ate kati bazibu baweereza email ng'erimu ekigambo kyokugindageko ng'ega nti gwe nkumazi bwe tuba nga tukyaka abakazi teri single mother Shamiri single mother abaana balina bayindi taata waabwe tamumanyi naye yennyini si ye maama ate ye yabasindika n'abayonsa kati ba single mother muleke teriyo single mother okujjako email eyo next marriage kyate anjagaliza yali agenda
omuntu kati akukyayira email bamukyawa email ne taata we bamuweereza kopi abaga abajja muwa tebamuwa tenabatuuka yali email naye bw'oba oyagala muddamu oba omukyayi omuweereze email yamuteerako akagambo nga please bw'oba olina kyawe okunziramu kozesa email ate US government yali ekwatiramu wa anti US government abaana b'Amerika mpozi mu abazaalya mu Amerika kati ngambe US government emuggyeko okuba taata w'abaana ye kati Amerika lwaki terabirira abaana anti batugamba abaana mbazaalya mu Amerika Amerika ebawa buli kimu baba baana ba Amerika biralamu ku ground beetaga nga oli eri nga toli wano lwaki togenda mu Amerika sijala kubeera wano kwogerezeeko wano njala kubeera wano nebijja kusoboka Shamim kati nange ngattaako na ojagula cake ngattaako si keeki yokka ngattaako ku bamaama b'abaana kubanga abaana bange banoonya ekika era buli banoonya taata kati baganze senga waabwe banoonya bakojja I'll come and visit them mbagambe I'm your aunt we baba balina birthday please we shall share the school fees together tugenda kunoonyeza taata nina mukwano gwange omuzungu ajja kujjanga ng'abalage nti ye taata for the meantime naye bwe kinaaba kibuze tujja bagamba nti taata mmwe yali muzungu yafa tubatwale mulimbo tubalage entaana yonna batwalengawo ebimuli n'amala n'addayo ewaabwe oba tubagambe yajja wano nga tetumanyi kika kye but he wasn't here naye si Munnayuganda taata wammwe tetusobola kubulwa kyetugamba abaana abo nga bakuze for now tubawe obulamu obulungi alhamdulillah nebaza Allah nolaba bwoti nofuna ekyokulya bambi omanyi lwaki nze kati ate gwe keesi yo ndala nnyo kuba ne boogezaako kati otuuka onogaba talina taata n'omusajja naye era si taata wa kati beetaaga okuba nga balina balina okuba nga kuba kati gwe kyoyita mu kirala balina okuba nga basoma ngenda kunoonyaayo kaawa abantu abayinza otuwaayo ku scholarships naye bino ebya birthday biki mbambi nkubiranga tukiyitemu ffenna nga kuba nti tolina gw'osobola kukubira kumugamba situation nze nkubiranga okimanyi nti mwobeera kyengamba nti taata w'omwana ne waba nga single father buba buvunaanyizibwa bwe anti olinayo ne gy'obagamba nekisenga kale nakubiddeko maama we naŋŋamba nti kino ne kati gwe atalina yadde nazaala yadde sezaala sirina gwe ŋŋamba era obalwala ne balema nga tugenda mu famasi nga tufunayo obuweke ate bali expensive abo abaana balwala baagala okulya obulungi buli kimu kibalwaza anything small ate era omusaayi gwabwe tetumanyi kimu ekitono kibalwaza ate beetaaga n'okukebera blood group zaabwe byonna babirina bw'obazaalira mu Amerika kati blood group bagamba tomanyi bya batalina kulya ne balina kulya awo tebaba tebakiraga naye kati engeri gye bali wano byonna mbawa akakajanja wakajjawo kawunga bijanjalo kati tukole ki kyendiddeko kye balya naye totabaana olaba sibatadde kati abaana balungi olaba tulabirira abantu betutamanyi ate olabawo bewasitula mu lubuto n'obayonsa ate Shamimu tewabaako muntu yenna kufiringisa small kintu kye wakola wakikola ng'olina gw'oyamba nesobola okuba nti nkibagamba I am so strong gw'oyamba ye musiru Haji anatusonyiwa naye si wa mazima mulyaza amaanya yakulyaza amaanya wawaayo obulamu bwo ezo empiso ze weekuba obulumi empiso enkovu zaazo teziggwawo nze neekuba empiso eno yonna mukuza lubuto before ate kati bw'omala oddufuna ate eddagala lyo ly'omira nebyokozesa byonna it's a big thing. No, I didn't do it once, I did it twice for him to have kids. Nina message zange WhatsApp nja kusharingirako nga negayirira omuzaalire please bakwegayirira ngagamba ngakwefaananya alabye ng'omukyala agamba naye bona omukyala alina abaana nange hang in there, be strong, do it for me. Kati olakomyewo nze nsigadde eyo nimugamba naye no nga wali lonely oli India oli weka mu hoteri obaki nagamba hang in there kinkolere mukyala wange
Hey. Nga email tena bakuza. Shira Price. You were right. Tomo yali anobebika. Shira Price is kati single mother. Kubanga at least ya ina tata womwana. Shira Price is single mother. Erekyo njagala akimenyewo. Bannange kino kinene. Si byangu. Bwe tusobola okufunayo ab'amateeka basobola otuyambako ne keesi ye India. At least ne batucompensating and tulaba tufunye future y'abaana. Ate si batubuulira abazadde oba. At least batubuulire biological abaana bo baani. Oba naffe abaffe baliwa. Because naffe twateekayo ebibondi zaffe. Baba manyi ne begoba kati gwe bamanye bakukuba majji. Basobola okukebera naani gwe baawa ababo. Musobola okukola exchange oba. Oba abaffe nabo nga gye bali. Nga gye bali ne bakuwa ababo. Naffe ne tubawa ababo. Nammwe ne mubawa abaabwe. Yes, ekiseera kye twabikoleramu. Nange. Sirina kyakubagamba naye nga abakyala temulina bizibu kyekituufu. Shamimu alina ekizibu. Kino kye bayita ekizibu. Sajja teyamusonda naye n'amukyayira ku email. Ate abasajja ako kapya bannange mulimbamu. Ako kapya. Kubanga nali nsuubira nti baseeka balina okubayita ne babagamba nti tumugenda kwawukana. Naye baseeka lwaki tebaabayita? Ne batakuwayo yadde akantu. Ye agenda mu bamaseeka. Nawe mukazi watawaana yadde okulondoola noza n'ogamba sirina gafa olwedde nina ekizibu kati ngende ngambe ki tibanaye saayenda sajja yali yasala enseke nali siina maanyi Allah ajja kuwa omuntu bw'abanga amaze okukola decision ne bw'okola ki kati nzikiririza ne bwe nandyereeza ne ngamba wowe ennyumba sijja givaamu oba biki byonna byandibadde bibibi gwe wandibadde weeswaza bweswaza ate nga haji yonna gy'oli wadde okyayira ku email walayo oli mulyaza amaanyi nyenzo ekingomya nti Allah Mungu agenda kukikuyisaamu buli lwe ngenda ku musaala sitera mwerabira nsaba Allah mulyaza amaanya ekyo kigenda kirimba nsaba amukusasulire tomuta wallahi ye tomuta ye muteekemu Mungu amusasule naawe ye wa email gwe mukolimire Allah sitera mwerabira banja lyani liggwa naki amanyi abantu baddeawo ne balowooza nti bakitalo mukolimire bakitalo balina ku ssente ekitegeera sente kati omukolimira bigambo nga ki kama amwavuwaze aneze nsaba busabe Allah amunsasulire ye bw'amanyi the best way he can anaka katuberekereze kasita otegedde omukyala ali eyo naye kyenjizeemu omusajja ye takwemazangamu ffe twakola ebintu ffe twavanga ku vacations yanganze bonkyawa Shamimu nfa nga tannafa simanyi if I show you messages muno nze buli kimu bakinkolera they lifted me up kati omusajja akusitula bwati nakubawo n'oyabika n'ofa lwakuba nti yasala naye ndi mugu nze singa saali strong kweno situation yatwako Shamimu nandibadde mufu nandibadde nnywa obutwa kubanga nali simanyi bwe ntandika abantu bakulaba nga oli bw'otambule bw'oti oyambadde ne balowooza muntu kumbe nawe obeegomba ogamba gwe nanneegomba olina taata w'omwana okitegeera bannange anko kana akantu ko mpaamu kaguuni njagala kukaweereza ku TMR bampeeyo akantu dokita njagala atunnyonnyole tulabe ne bwatuyamba okukola ku DNA naye musiibe bulungi katubaleke munyumire eggandaalo lyammwe naye era weewaawo gw'oli naye essaawa najja kukyayira ku email Executive Media. Focus, innovate, succeed.